أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Tutandika n'okutendereza Mukama Katonda Allah tabaraka wa taala oyo eyatusaako obubaka n'atusaako obuvunaanyizibwa nga tulina okuba nti ffe itonde ebigenda okukola nga bikolera kumanya. Ebitonde bisigadde tebyeraliikirira nnyo kumanya nga ffe, naye ffe tulina kumanya. Kyovula buli ntandikwa ya episode zino zetukola tusaba Allah tabaraka wa taala tuyigirize ebyomugaso ate atugase nabyo, kubanga twagamba osobola okuyiga ebintu nga bya mugaso ne bitakugasa. Kati okukwata Qur'ani mu mutwe oba ogiyiza ogisoma, naye okukugasa kwa Qur'ani ebyo kiba kirala. Era abantu bangi nnyo amazima bagamanyi, naye okuba nti baluŋŋama n'okukolera ku mazima ago si kyangu nnyo. Allah alina okuba nti akikutaasira, akikusaasira nakyakikuwe, era akusaasira osigale ng'okyayiga, kuba nakyo kikulu nnyo. Omuntu oluusi ayinza okumanya ne bimugasa n'alowooza nti ate biweddeyo. Kati tumusaba buli kiseera abeere nga atusaasira, zidna ilman, twongere okumanya. Mwenna abatulaba abalungi, twagala okubajjukiza nti mu episode eno tukyagenda mu maaso n'omulamwa gwe twatandika. Mujjukire nti okutwalizibwa mu tusoma Islamic commercial law, amateeka aga sharia aw'eddiini y'Obusilaamu agafuga ebyobusuubuzi n'ebyenfuna n'enkolagana zaffe ezirimu okuba nti ofuna kyofunye oba n'ofiirwa kyofiirwa oba n'otunda kyotunda. Kati nga tuli ku kitwayita al-buyu' al-muharrama, obusuubuzi oba okugula n'okutunda nga kufuuka haramu banga kuli haramu. Era twatandika ne dhulum, kubanga twagamba nti tugenda kubisoma mu ngeri ssatu. Dhulum bwe byazaamaanya, unfairness tujja kulaba, era twalaba actually mu episode eziyise tukukubiriza okuba nti oziraba, ekyo kikulu nnyo. Kati twatandika wiiki ewedde, mu episode ewedde twatandika kibayita al-gharar, uncertainty. Ne tunyonyola ghararu kyeki, akwataganirawa, akola atya, gambling ayingirawa. Eyo episode yakola ki eyayita, tubasaba mbere nga mugigoberera. Kakati nga tukyali wansi wa gharar, tusoma buyu' muharrama, okutunda n'okugula okuli haram, naye twamaliriza dhulum. Kati tuli ku gharar. Kati munda mu gharar kibayita uncertainty, mwe muli omutwe gwe tugenda okutambulirako. Episode ziyinza okuwera wano, tugenda kulwawoko olw'obukulu bwawo. Kibayita at-ta'minu wal musabaqat at-tijariya. At-ta'min ya insurance, tugenda kufuna definition zaayo na buli kimu. Insurance zino ezigenda mu maaso na byonna. Al-musabaqat at-tijariya zezo zolaba commercial draws, nga bwe tujja okuziraba, ziba nga competition naye nga za bya busuubuzi, zirimu okuba obululu, bulimu n'okulonda obululu n'owangula. Kola bwoti tukwongere, gira bwoti osubscribinge mu campaign bweti egenda mu maaso, promotions tujja kuba tukola ki, tuziraba. Ebizikwatako ziri haramu oba ziri halal, kubanga bye tulimu mu Uganda, bye tulimu mu nsi yonna. Naye olwaleero mukkirize tusookeko akatundu kokka akasooka, si kali aka commercial promotions, draws and all that. Tukwate ku insurance yonga yo gye tugenda okutandikirako, era tujja kulaba lwaki insurance abamanyi b'omulembe guno bagidiscussinga oba bagyogerako wansi w'omutwe gwa uncertainty. Tugenda kukiraba nti emu ku nsonga ezifuula insurance eneyaffe gye tulina wano okuba nti eri haramu oba gye bayita at-ta'minu at-tijari, commercial insurance, ekimu ku bigifuula haramu tugenda kubiraba, naye ekimu ku byo ekinene nnyo actually ye gharar, uncertainty.
era kyobala ojja kulaba amaseka bangi nnyo nga bagamba nti insurance eri haram, insurance eri haram, insurance eri haram. Byonna tugenda kuba nga tubigendako mpola mpola nga bwe mukiwulira, era tetwetaaga kupapa ku nsonga eno. Insurance tugenda kugirabako ki? Tugenda kulaba mafhumu ta'min, yo nga yo concept insurance. Eri biki? Insurance kyeki? Okutwalize wamu. So definition yayo ne kyetegeeza. Tujja genda ku katununyu mu tarikh. History wa insurance. Insurance etandika etya mu nsi. Ekirowoozo kivaawa era bigendererwa ki ebyakola ki? Ebyalimu mu kirowoozo ekyo. Tujja kulaba tarikhu hukm ta'min. Abamanyi b'Obusiraamu bo batandika ddi okuyisa amateeka agogera ku ki? Agogera ku insurance eno. Abafu abatusooka bakyogerako, tebakyogerako. Zino contract ne transaction erimu insurance mpya nnyo mu Busiraamu, bankadde mu Busiraamu. Oluvannyuma tujja kulaba arkanuhu, what are the pillars. Mu sharia ffe tuba twogera mu mateeka gano ag'eddiini mulimu kye bayita empagi. Of course mu mateeka aga bulijjo zijja wamu ne conditions, naye ate ffe abamanyi baffe baawulamu nti condition oba sharuth yanjawulo ku rukun. Condition yanjawulo ku rukun epila. Empagi y'ekintu eyawukana kalombolombo. Era ekyo kikulu nnyo abasoma eddiini y'Obusiraamu okuba nga mukitegeera. So nga ate ekigambo mpagi naki oyinza obutakisanga bwe kiri, abamu bakita anasir, ebintu ebiyimiriddeko ekintu. Naye mu ddiini yaffe ekigambo rukun eba mpagi, nga yalzam min wujudihi alwujud, bwe kibanga weekiri n'ekintu ekirala kigenda kubaawo. Empagi bw'ebaawo kino kibaawo. Wayalzam min adamihi aladam, era empagi bwe bateriiwo n'ebirala tebikola ki? Tebibaawo. Kati tujja kulaba empagi za insurance yeefaanana etya. Then we shall see khasa'is. Biki ebyeyawulidde ku insurance? Lwaki transaction eno yanjawulo era yeetaaga okuba nti yasomebwako yokka? Then types of insurance, kibayita anwa mu Luwarabu. Types za insurance ezigenda mu maaso ezikozesebwa whether mu conventional sense oba mu ta'min at-ta'awuni oba takafuli, Islamic insurance nga tujja okulaba. Bwe tunamaliriza tujja kutunulira hukmuhu. Kakati tujjira ddala ku mas'ala abamanyi boogera ki ku nnamula nga balamula ku insurance. Tukigendeko mu details. Waliwo abagamba nti ntuufu, oba bonna bagamba nti nkyamu. Era ate y'Obusiraamu yeeruwa, kati tujja kuba twogera nnyo ku insurance eyo. Mu maaso awo era tujja kutwala time twogere ku al-qawanin, amateeka agafuga insurance mu nsi yonna, naye ate agafuga insurance mu Uganda ng'etteeka lye bayita Insurance Act 2017. Tujja kwogera gugagamba ki, biki ebirimu nga bikubagana ne sharia, nga byetaaga okuba nti obaolyawo bikola ki? Bitereera. Era tujja kukiraba nti gundi eyo Act 2017 erimu takaful, providing for takaful. So Islamic insurance gye bayita takaful mu mateeka ge Uganda mweri tenaba kuba nti eteekebwa mu nkola olw'okuba nti ekyapendinga regulations. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tusaasire zifulume ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako, era tukubira omulanga gavumenti IRA, Insurance Regulatory Authority, okuba nti mutuyamba okugenda mu maaso n'okuba nti mufulumya regulations. Oba oli awo ate ne insurance companies ku side ensiraamu zitandika okuba nti zikola abantu babeere nga bazettanira for inclusion, abantu bonna babeere nga basobola okuyingira mu nkulaakulana y'eggwanga n'okuparticipatinga mu financial sector. So tujja kuba tulaba ekintu ekyo, era tujja kuba tulaba ani avunaanyizibwa ku insurance mu ggwanga lyaffe Uganda. Tujja kutambula tugende
tutunulire kakati bwekinaaba kisobose waliwo kye bayita al-ikhtisas al-qada'i limunazaat at-ta'min. Ani alina jurisdiction okutunula mu misango gya insurance? Of course ebimu tujja kubifunza olw'okuba nti omulamwa gw'okwogera kubanga bwe tumala okugenda mu insurance wagwawo akavuyo konna tuloopawo emisango gyaffe era ani atutaawuluza wakati waffe ne insurance company. Ekyo lwaki tukireeta wano kubanga insurance company eziriwo weetaaga otegere zikola zitya era ensonga ezigwawo ziramulwa zitya era kooti kyevunaanyizibwa oba side kyevunaanyizibwa ku nsonga eyo n'okutunulira emisango ekyo. Ani alina jurisdiction? Competent court etunula mwezi ensonga eba court ki? Lwaki nkireeta kubanga ne mu kaseera nga Insurance Regulatory Authority mu Uganda efulumiza regulations netutandika okufuna license wajja kugwawo ne mu Islamic insurance oba takaful disputes nga mumanyi tujja kufunamu obutakkanya mu bintu ebyenjawulo tunaaloopawa tujja kusuggestinga ebintu ebimu mu video muno ebirala inshallah mu nga tusaasidde tujja kubyogera mu ngeri ya buwandiike nga tusuggestinga amakubo agayinza okutuyambako okuba nti ensonga bw'ejjanga egudde mu insurance nga ya busiraamu tuyinza okusuggestinga amakubo nga mediation wasata then tuyinza okusuggestinga amakubo nga arbitration kye bayita tahkim mu lulimi lwaffe olw'ekisharia mu ngeri eyaki era tujja kwogera ku qualifications z'oyo ayagala okukola ki asobola okuba nga atunula misango egyo nga bwe tujja inshallah okusuggestinga oba okuteesa n'okuwabula abaagala okubeera kubanga jjukira okusinziira ku mateeka agafuga financial institutions ate nga insurance yemu kuzo. Financial institutions amateeka gazifuga eza sharia mulina okubaamu sharia committee, sharia supervisory committee oba sharia board oba sharia advisory board. Erinnya liyinza okwawukana okusinziira ku institution. Ani alina okutuula oba yalitudde ku sharia board? Qualifications ze ziri zitya? Wano kijja kuyambako nnyo abantu okutegeera naddala abayizi abakyasoma butya bwe weetegeka okuba nga ojja mu industry. Industry eno gye tulimu ya finance oba eya commerce mu contemporary world weetaaga okuba nga oli seeka kikaaki eyasoma ki era kiki kyoyinza okwongerako. Bwe kinaa kikwetaagisa nga wasoma sharia tujja kukuwa amagezi maaso awo oyinza n'okugatwala kati kubanga kuoli owuliriza okujoyininga ezimu ku course eziri mu Insurance Training Institute okuba nti ogenda mu maaso n'okwebangula ofuuka omukugu professional mu insurance kijja kuyambako nnyo mu maaso awo okuba nti sharia yo nibyewasoma mu ddiini ebifaanana sharia osobola okubigattagatta n'oyamba eggwanga n'oyamba obusiraamu n'abasiraamu mu mbeera efaananako bw'eti. So mu maaso eyo nga tutunuulira ku insurance ono njagala bakubiramu ku torch mutegere gye tukola ki gye tulaga nga bwe twabagamba wano ku mu episodes zaffe tuba tusomesa tugezaako okuba nti tusomesa kati omuntu yenna tumukubiza okuba nga abanika pen n'okugoberera oba osavinga evidiyo zino bere ng'oziddiŋŋana kubanga oluusi bye twogera olw'okuba tubanga bali mu kibiina biba bingi tebiba byakuleka bulesaawo. Tujja kulaba mu maaso awo nti ekimu ku bizibu bya insurance ey'obusiraamu era bizichallenginga tukolera ki nti amagoba agalina okutulabira nga bwe tugenda okukiraba amagoba agasigaddewo tugeze abantu bafunye ebizibu ne tusigazaawo ku ssente nga ffe abaasalawo tubeere nga tweinsuaringa ssente ezo tuzikolera ki? Abamanyi b'omulembe guno abakugu baluŋŋamye batya insurance company ebeeriwo ku ssente ezo kubajjukira ekyenjawulo ekiri mu busiraamu wadde tujja kukinyonyo naye kankibagambe mu ngeri y'okukisamarizinga ekyenjawulo ekiri ku insurance ensiraamu nti amagoba gano oba ssente ezisigaddewo nga tulabiridde bannaffe abafunye emiswiba oba ebizibu ne zisigalawo teziba za kampani ya insurance ziba zaffe abazikola ki ziba zaffe abazikuŋŋaanya tuyambagane. Bwe ziba zaffe tuzikozesa ki era ani akola decision eyo ey'okuzikozesa ekintu ekyo? Ye abaffe
bwezibanga sino siza company ya insurance zaffe yo company ya insurance efunirawa tujja kulabira lwaki company begulaga nze ndi insurance company nga ne sente zisigaddewo sizaayo siza ba shareholder baayo sizaaki ekyo tujja kukiraba kati alfaidhu ta'mini esente ezisuseeko nga tumaze okuba tuyamba abantu baffe zikozesebwa ki mu insurance tuziteekawa ziddamu ffe tukendereza ku premium bwe tulina okuwaayo kati ekyo tulina okuba nga tukola ki tukitegeera era nga bwe tujja okulaba al-ajzu ta'mini singa sente ze tuyina tezitumala kati ng'ettake bwe twogerera nga episode eno tusomera ttaka ejjo olunaku lwajjo waguddeyo musisi yayise I think bagambye bamucategorize nga amaanyi ge ga 7.8 amayumba ne kalina mwazebi nga zikola ki zigwa kati insurance companies ensiraamu zetwogerako wano kuba ziri zitali nsiraamu zirina ng'ejja zikikwatamu ensiraamu ojja kulanga abantu bonna ekyalo kiramba kya inshuaringa sente ze muyina nga tezibamala buli omu kumulabira against this against this against that okitegeera kati ogenda okumaliriza nga insurance kati nga yiyo ekola etya nga company gye mwakwasa omulimu gw'okubalabirira sente tezimaze tuli ffenna era mu maaso awo tujja kulaba kye bayita i'adatu ta'min reinsurance company ya insurance esobola okumanya nti owaaye nange wadde nkoze insurance ku gundi ne gundi ne gundi n'ekitongole gundi ne gundi naye nange ate ne exposinze nnyo ku insurance singa nange nfuna obuzibu nganze insurance company kuba kyekiri ku risk gw'ogitujjako naye naawe tekuvaako wekka naawe ogisigaza nazo zikkirizibwa okukola kye bayita reinsurance oba i'adatu ta'min ne zi-insuringa nazo mu company ya insurance ezisingako obunene ekyo tujja kukiraba era amasala agali awo malungi nnyo era gajja kubanyumira bwe tuba nga tulina insurance company nga bwe zigenda okujja wano inshallah zo ziri insuringawa nsiraamu zikikirizibwa company nsiraamu ya insurance nsiraamu okuba nti company mwekola insurance si ate yo eri ku mateeka siga ddiini oba nedda oba tulina kulinda tufuna ate company nene eza insurance era tujja kulaba oba kikkirizibwa mu mateeka okunoonya ku company ezigenda okukola omulimu ogwo ennene eziri mu nsi endala nga UAE nga Malaysia mu kifo ky'okukozesa company ezawano okukola reinsurance gwe tugambye ne company ya insurance tujja kukira nti yeetaga nayo ku insuring kati ebintu ng'ebyo bijja kutuyambako okwongera okutegeera ensonga eno of course ku nkomerero ya byonna nga twogera ku insurance tujja kulaba biki by'oyinza okuyimirirako mu sharia ze bayita ad-dawabit al-fiqhiyya obulombolombo oba amateeka amangu agayinza okuwa guiding principles eziyinza okuyamba ng'okolagana n'omuntu yenna ku bya insurance n'ebibuuzo by'oyinza okumubuuza kagamba tulaba nti bwe tunaaba nga tukutte ku nsonga ezo mu kifaananyi bwe kityo omuntu ajja kuba ategedde insurance kyeki ku sayidi zombi ajja kutegeera eramu lwetya ku sayidi zombi ajja kulaba enjawukana z'abamanyi ku sayidi zombi ajja kulaba zikola zitya kubanga gamba etambula etya ekola etya amagoba tugateekawa tumusasula tutyewa company ya insurance mu busiraamu zonna tujja kuba nga tukola ki tuziraba maybe kyensuubira nti tujja kukikoonako naye nakyo kijja kuwanvuwamuko katono tukikolera episodes ez'enjawulo kyekyo kye bayita baziyita baziyita batya baziyita retirement schemes retirement schemes okuba nti kati nga olaba NSSF nga bwolaba n'abalala company eyinza okugamba nti ngenda kukola ABCD nyambeko abantu bange abakozi bange tubasavingire like whatever scheme ekikulu kyabeera nti omuntu bamutegekera ssente ze nga bw'anaaba retirinze bajja kukola ki kuzimuwa nazo tujja kuziraba amateeka agafuga NSSF era sharia egoogerako ki kubanga ssente bazitujjako bujja lwa mpaka tetulina kyakukola kati eddiini eramulwetya ku nsonga eyo era babazikuwa ssente ziri ze bainvestinze mu bintu nga tebikkirizibwa mu busiraamu kubanga tumanyi NSSF gyekola ki gyeteeka ssente
oba ekitongole kyonna kyoli mu kukola ki mu kugoberera kyolimu tumanyi ekiteeka ssente naye ate amagoba after 10 years 15 years 20 years bajja kuwa obukadde bungi nnyo obukolere ki kati nakyo tuyinza okukikwatako mu maaso eyo kubanga kigwa muki mu social security at of course baita ta'minat oba at-ta'min al-jama'i okuba tukwata abantu ne tubanga tulekako some sort of insurance ku bulamu bwabwe nti bana abalitayarinze bajja kubaawo n'ekikola ki ekibayamba mu maaso eyo mu bufunze tujja kutambula bwe tutyo kansubire nti mugoberera emisomo gino mpola mpola kyetwagalamu olwaleero luno kwe kunnyonnyola kiki insurance kyetegeeza insurance yo etegeeza ki waliwo definitions bbiri ngenda kukwatako emu yokka etugattidde insurance omusiraamu atali musiraamu abamanyi baffe ab'omulembe guno batutegeeza nti aqdu at-ta'min oba insurance contract tuweyo obudde bwaffe ittifaqun baina tarafain au akthar kwe kukkanya wakati wa saidi bbiri abantu babiri au akthar oba okukkanya wakati w'abantu abasukka mu babiri an tariqi al-muawadha nga bakozesa akasente kubanga waliwo exchange egenda maaso awo kyetwagalamu naffe ekiteesa kino nti it is an exchange contract nkuwa sente gwe wena byogenda okumpa nga ye dhaman oba bwe bukakafu nti wena banfunye omutawaana ojja kumbeererawo au tabarru'in mahdh oba insurance ng'esinzidde kuba nti ffe tuzze ne tukkaanya nti nze naawe n'oli tukkaanyiza katuyambagane awo bategeeza concept ya Islamic insurance ejja kutegerekka bulungi mu maaso awo eri eyokuba nti nkolagana eri wakati wange oba w'abantu babiri oba parties bbiri ye insurance yaffe eri conventional it is the insurance company naawe tuli ffenna then mu busiraamu au akthar tusobola okuba nga tusingakaawo because tujja nga tuzze kukola ki kuba ffenna kuyambagana an tariqi al-muawadha nga tuyita mu kuba nti tu-exchanginga ssente eyo nkolagana eri mu conventional system tuwaayo akasente buli mwezi oba kyonna kye muba mukkaanyizaako nga kampani ejja kutubeererawo au an tariqi tabarru oba nga tuyita mu kuba nti tuyambagana buyambi tabarru kwe kuyamba era contract eyo efuuka amateeka gayo gafuuka lwaki babategeeza ku Islamic insurance ffe tujja mu kuyambagana wano okwa insurance nga tetuzze kukola bukozi sente wadde nga sente mweziri nnyingi tuba tugenda kuzikola nga company naye nga abantu abakuŋŋaanyiza mu contract gye basayininga eba etegeeza nti bonna bakkaanyiza bayambagane basobola nga bakoze tabarru al-mahdh tuyambagane at no conditions attached oba ghayr al-mahdh oba kuliko obukukkirizwa nti nkuyamba onyambe ekyo nakyo kikola ki mwekiri nga byonna okubituukako tugezaako okukola ki tarmimi akhtari muttafaqin alaiha nga tugezaako kuba nti tumitigatinga risks oba tujjawo risks obulabe bwe tuteebereza okuba nti bujja kututuukawo nti singa omuliro gukwata nga twasalawo nti nakuwa sente zange ojja kubaawo onyambe bwobanga gwe kampani oba ffe nze naawe mu sayidi ey'obusiraamu tujja kubyawula temweraliikirira twakkaanya tuyambagane nga munnaffe omuliro gukoze eki omuliro gukutte ebintu bye aw al-ihtiyat laha oba okuteekawo measures eziziyiza obulabe okuba nti bwetutuukako amasayidi zonna eziba zikoze eki zisazeewo okuba nti zikkaanya mu mbeera efaananako bwetyo era insurance eno bateekamu akantu akalala mu definition nti esobola okuba nga sinze wabula nsobola okusasulira munnange abeere nga ye bw'anaaba afunye obuzibu ajja kukola ki era kampani ezimu wano wezijjiramu ne zigaba medical insurance for example omuntu n'aba nga asobola naga nti nkuwadde medical insurance gwe n'abaana bo babiri n'abaana bo basatu
ekyo olaba nti abaana tebakisalawo naawe sigwa kisazeewo naye enkolagana eri wakati wa company gy'okolera ne company eri ey'eddwaliro kati olaba nti kiba kiyingiddemu ensonga ezifaananako bwe zityo mu kutwaliza ewamu ba mufunze contract ya insurance etegeeza nti wagenda kubaawo side mu conventional insurance wagenda kubaawo side gye bayita company eya insurance ne side eyaffe abaagala okuba nti tu-insuringa against whatever risks zetwagala okukola ki we might be exposed to zetwagala okuba nti tukendeeza ku exposure nti bwe mba nfunye obuzibu nga bwa muliro ekizimbe kigudde simanyi biki tujja kulaba types of insurance policies ze bagaba tujja kuziraba naye eno company eno ffe ekyo ekiri muki byonna ebizibu byaffe mu conventional insurance wano tuweewo nnyo attention abatuwuliriza balungi n'abatulaba byonna ebitukutte eno mu side ya conventional tubikwasa company tetulina access ku magoba ga company tetulina kakwate ku company okujjako okuba nti tugiwadde ssente ne tukola ki kakati wano kindeeta ku kibuuzo lwaki tuleeta insurance nga tusoma omulyango gwa gharar uncertainty we wano wennyini kubanga bwe tubeera mu insurance omuliro gwenjagala bantaase gusobola okubaawo gusobola obutakola ki gusobola obutabaawo tuli fena gusobola okubaawo gusobola obutabaawo ate ebiseera bingi tegukola ki tegubaawo ku nkomerero y'omwaka akasente kembadde nzijanga nteekayo ki ekikatuukako njagala mutegere bulungi gharar wa uncertainty waava nti first of all risk eri mu mutwe kati twagamba gharar ye uncertainty ejja olw'obutamanya njagala mujjukire bulungi obutamanya busobola okubeera mu kyogula oba mu kyotunda oba mu muwendo oba mu nature ya contract mujjukire nga tubyogera mu episode ewedde kati bwe tuba tutunulira insurance wano eyaffe nga bwetambula mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza ewamu sente tuzimanya zetuwaayo nti ogenda kusasula tugeze omutwalo gumu buli mwezi ala sabili al-mithal just an example so sente zetuguzisa oba thaman omuwendo tuzimanyi so awo tewali uncertainty awo tewali jahala right kakati kyetugula kyeki bakiyita risk yaki tugula okutubeererawo nga risk etuuseewo oba materializing. Will that happen? No one knows. Tekituukewo tetumanyi. Katulaba nti contract eyo ekigiyingiza mu gharar mu mulyango gwa uncertainty tukena okuba nti abamanyi bangi nga tujja okulaba balaba nti eri haram. Kwe kuba nti tukuwa ssente ng'ozitwalidde ddala nga tetumanyi oba kinaabawo kigibeewo kati neba nga trade eri awo terina ki erina side etamanyikiddwa oteekayo ssente nga tukoze eki tomanyi kinaakutuukako kakati conventional insurance ku side ya Islamic insurance tulabye nti ku side ya conventional it is a sale, it is a trade. Company lyekuguza obukakafu n'obweyamu nti ejja kubeererawo n'osasula ssente. So there is something you are exchanging. Mu Islamic insurance oba kyebayita at-ta'minu taawuni oba at-takafuli contract eri nti mwenna ng'abantu mbawasa mareno wadde tujja kubyogerako mu maaso mwenna ng'abantu abali mu insurance mukuŋŋaanye oba muli 10 oba bameka mukuŋŋaanye mwebeererewo nga mmwe kitegeeza ssente ze mugenda okusasula buli mwezi zammwe kubayamba ng'abakuŋŋaanye enkolaganayo ne kampani eya insurance gwe either oba omupangisizza oba ng'ogenda kumukola ki like you've hired the company to manage your funds nga mugisasula oba mugenda kuyiga ne company nga mukozesa contract bayita mudaraba contract egenda okuba nti
bamunamu investinga company ja investinga sente za mwezi no zemukunganye nga yeye expert mwe bakola ki mwe banyini sente mugabana amagoba mugabana ne loss tulifena era tujja kukiraba nti agamu ku makubo gamuyinza okusalawo okusasuza company eno gasobola okuba nti makubo mumulonze nga wakala o wakil agent wamwe okubakolera emirimu gyamwe no bamanagingira ki ensonga zino nga mumusasula nisba a percentage of your profits. Of course tekinaba kukola wano naye mu side y'eddiini sente zino olw'okuba zaffe ng'abantu si za company bwe tuba tuziwaayo buli mwezi teziba zaawe ziba zaffe kuba tubasasula mu ngeri ze tujja okulaba ez'enjawulo modo abamanyi b'Obusiraamu n'aba Islamic finance ze bakola ki ze basuggestinga tujja kukiraba maaso awo nti ojja kuba kwekanga nga sente zino olw'okuba zaffe zirina okutuddira yaffe tuzinako control esinga oba oli awo mu conventional insurance kubanga wali oziwaayo n'osirika nga bagamba owaayo buwi sente n'okola ki owaayo buwi sente n'osirika. So eyo ye definition ya insurance ku side ya conventional ne ku side ya ki ne ku side ey'Obusiraamu temweraliikirira n'ebyobikanga bizibu nga tebitegerekese bigenda kukola ki bigenda kutegerekeka tuli fena kakati. Of course tubasuubira kuba nti mujjako kati mu commentinga mutuwa ebibuuzo byammwe bye tujja okutandikirako inshallah mulungi ogwokubiri. Tarikhu nashat at-ta'min insurance eno yavaawa lwaki obwetaavu obw'okuinsuringa lwajja lwaki obwetaavu bw'okuinsuringa bwajja era bwatandikirawa mu kuyitaayitako mu bye nayiseeyiseemu nasanze nga balaga nti twatandika okulaba ebintu ebikwatagana ku insurance fi awail al-qurun al-wusta mu ntandikwa gye bayita ki middle age gwe twatandika okubirabira tuba twogera ku mukyasanga 14th century okutwalize wamu 14th century era ne bagamba nti ekifaananyi ekyasooka okulabika mu insurance kyali kifaananyi at-ta'minu al-bahri kuba nti abantu baali basuubulira ku maato naye nga amaato ago gatera okufuna emitawaana n'ebintu bye bagatisseeko abasuubuzi bisobola okufuna emitawaana ne batandikawo kampani tujja kugiyita kampani wabula enkola esobola okuba nti ebayambako singa munnaabwe eryato lye liba likoze ki libbidde oba singa liba lifunye omutawaana n'emmaali ye tusobola okuba nti tukola ki tumubeererawo awo byatandikira era batera kukizza mu Italy abasuubuzi b'e Italy kubanga zensi ezimu ku zaali ez'amaanyi ebiseera ebyo era ebiseera ebyo balaga nti yali insurance eri ku byamaguzi ebyo bitambulira ku maato ekyo tukitegere bulungi emyaka nga 3 from there like 300 years later twafuna obwetaavu ng'abantu humans obugunjaawo insurance types endala za insurance kubanga emyaka 14th century emyaka nga 3 okuvaawo twafuna mu mwaka gwa 1666 omuliro ogwayo kya London katono okukola ki okugimalawo era ne gwonoona amayumba g'abantu kumpi omutwalo mulamba ne gwonoona amakanisa bagamba ekkanisa zaawera 10,000 kati omuliro ogwo mugumanyi gwe bayita Great Fire gwakwata London ne gumwokya okukola ki tebeezamu ennyumba z'abantu ennyumba abantu mubasula omutwalo gw'ennyumba kati thumma ntashara at-ta'min min al-hariq aho twabangana we should insure against what against a fire outbreak tusobola okuba nti ebintu byetulina byonna leero tukera leero nga tuli bulungi enkya ne tukola ki ne tukera nga tetulina kye tuyina olw'okuba nti omuliro gutwokyezza omuliro gwatukwate London ne gugyokya ne tufuna insurance endala olaba nti
ezza insurance etambula lwa bwetaavu gye tukoma okukulaakulana ng'abantu gye tukoma okuba nti twe-exposinga ku risk like emitawana gitwegezaamu nnyo buli lwe tukulaakulana era kyova olaba nti industrial revolution bwe yatandika twatandika okulaba ebika bya insurance ebirala nga bikola ki nga bijja nga insurance ezajja okuba nti singa tufunamu mechanical breakdown ebyuma byaffe ebibadde bikola mu factories zaffe bifunye obuzibu biri insured kubanga kyali kikulu twatandika okulaba abakozi bangi nga bakolera wamu mu factories ne mu makolero ag'enjawulo kitegeeza tugenda kwetaagawo insurance eri ebulabe obuyinza okutuuka ku ki okuva oba okutuuka ku bakozi okiraba kati tutandika okufuna ebika ebyenjawulo n'obubenje ebika ebyenjawulo ebya insurance nga tusinzira ku ki ku bwetaavu bw'abantu n'enkulaakulana egenda mu maaso era mu 20th century kuba kati tuli mu 20th century ate twalabye enkulaakulana mu insurance y'amaanyi nnyo kubanga twafuna insurance against theft ebintu byange singa babasizewo oli singa ababibbye ne tulaba insurance against talaful mazru'at singa bye nalimye bifa enkuba n'ebikuba musisi najja n'asugamba ne byonooneka people started insuring against that tuyina machinery nga tuyina okutwalako insurance tuyina okufa kw'ebisolo insurance byonna twabiraba mu biseera ebyo twafuna hawadith an-naql al-jawi obubenje obujjira mu nnyonyi mu mateeka ga aviation oba mu nnyonyi mu byennyonyi n'entambula z'ennyonyi naye notandika okufuna ki that kind of insurance nga tumaze okulaba tuyina insurance min akhtar al-hurub people started insuring against the dangers that might come from a war kubanga abantu tulwana nnyo ate katulwanira ebyokulwa katulwanira nnyo raw materials biki entalo nawe wotudde olutalo luyinza okutandika nga tukoze eki totegedde kubanga waliwo ayagala okutwala ekiri awo oli wennyini nga bwetomanyi nti weekiri obanga omanyi nti weekiri kubanga abanadamu tuli mu kulwana bwekityo twatandika okufuna insurance ezifaanako eziri professional abantu abakola emirimu gyabwe kati ng'abasawo oluusi oyinza okuba ogenda kukola surgery ku muntu n'akola mistake n'okola otya biki sikati twatandika okufuna olaba ne tutandika okuba tulaba risk everywhere kubanga bwo obulamu bwa muntu Allah yabukola nga butambulira mu risk butambulira mu kuba nti oba ku bunkenke sawa yonna ekintu osubira kiyinza okutuukako naye ebiseera bingi tekitukola ki tekitutuukako kaolaba nti embeera ezze etambula netuwaliriza okuba nti kati insurance efuuka industry era government nezivaayo nezirika okukola amateeka ga insurance naffe mu Uganda tuyina gye mbagambye Insurance Act 2017 ne regulations zaayo ne regulations zetusuubira okuba nti inshallah zijja kufuluma eza Islamic insurance batakaful regulations mu Uganda kwegamba olw'okuba yafuuka business y'amaanyi ekiseera kyatuuka nga insurance companies zikola sente nnyingi kati nga amateeka galina okuyingiramu gatandika okuba nti gatereeza sente zibaawo ani amanaginga company etambula etya ebyo byonna ng'Obusiraamu bugamba nga gavumenti zigezaako okukola kuteekawo ekifaananyi ekiyinza okutegerekeka lwaki nga tumaliriza mu episode eno twabadde twogera ku insurance kyeki twali twogera ku yavaawa ne tuwa ku hint ey'Obusiraamu netali ya Busiraamu efaanana etya naye nga tugenda kuzinnyonnyola mu maaso awo kubanga moving forward tugenda twogera ku mpagi ku nsonga ezikolako insurance yes in general naye tujja kufocusinga nnyo ku insurance ey'Obusiraamu yalibadde efaanana etya olw'okuba nti twepreparing nga tulina essuubi nti inshallah tujja kuba tugifuna tulabe ne ku history insurance etandikirawa ejja etya akatono ke tuyinza okusembyayo ku history wa insurance mu nsi muno abamanyi b'Obusiraamu batandika ddi okugyogerako nasanze nga batandika kiteeberezebwa kyayatiikirira nti twatandika okwogera ku insurance eno n'amateeka gaayo mu ndowooza 18th century era amanyamu bagamba nti
kyayatiikira nnyo nti Imam Ibn Abidin Sheikh Muhammad Amin yayatikirira Ibn Abidin y'omu ku bamanyi bafiki aba madhhab ga Imam Abu Hanifa yasooka okwogera ku nsonga eyo era yakola ruling ye oba yayisa fatwa ye emanyikiddwa ennyo buli asoma insurance mu sharia agisanga ng'akola fatwa ye ku insurance yabeerangawo ku mazzi gye bayita at-ta'min al-bahri nti ebyamaguzi bigenze ku mazzi naki era yatuuka n'agamba ekigambo kyeyatiikirira yagamba nti walladhi yadhharu li ekindabikira of course kati abamanyi abayizi mwenna bali mu kuwuliriza kigambo dhahir kiina amakulu gaakyo mu ddiini mu usulul fiqh mu kinoonye agamba ekindabikira ekisinga okubanga kyerufu gyendi annahu la yahillu litajir nti tekikkirizibwa musuubuzi yenna akhdha badal halak okuba nti atwala akasente kana akamuweereddwa singa ebintu bikoze eki biba bifudde oba tebifudde liannahu iltizamu ma la yalzam olw'okuba nti aba yeekakasizzaako ekintu ekitamukakatako. Of course Imam Ibn Abidin ali mu kwogera ku issue eri yamundako ko ye yaki dhaman hali yajuzu iltizam bidhaman gwe n'ogamba nze ngenda nsasula kiriwe kiti nsasula nkubeererewo agumasala g'amaanyi era nago gatuleetera ebizibu mu sharia ne mu contemporary fiqh Islamic commercial law aliko kubanga gatugamba nti omuntu akkirizibwa okusasula ssente gwe omubeererewo oba okubeererawo kwagendererwamu kuyamba. Kati Ibn Abdin kyabama nti wadde mwakuŋŋanyiza ssente ezo naye mu kaseera nga n'obuzibu tebubaddeewo tokkirizibwa kuzitwala kubanga weekakaatiseeko ekitakkakatako. Kitegeeza waleetera abantu okusasula ssente gwe weekakaatikeko ekitakkakatako mu mbeera za bulijjo mu mateeka ga sharia era ye fatwa yagenda wala nnyo era emanyikiddwa nti Imam Ibn Abdin yagyogera. Oluvannyuma tulabye ebitongole bingi eby'omulembe guno nga byogedde ku insurance al-ma'ayir shar'iyya ezo sharia standards ezifulumira mu ayufi tuyina fiqh academy actually majma' al-fiqh al-islami iyo yafulumya decision yakola qarar ezimu ku decision zaayo fiqh international fiqh academy yatule Riyadh yakola kaninga nti al-akthariyya bitahrim ta'min at-tijari nga bagaana insurance eno egenda maaso ya conventional abasinga obungi mulimu abamanyi Allah basaasire abalaba nti teri haram nakyo tujja kukyogera mu ngeri ya kwogera mazima na kuteekawo erimu yonna abalaba nti teri haram era in fact ne bagamba nti byennyini bye mugaana eno mu insurance etali ya Busiraamu byemu bye mukola mu insurance y'Obusiraamu naye nga bamanyi abasinga obungi bakiyisayo batyo era bona ne bakkaanya bil ijma nti yo insurance y'Obusiraamu eno gye twagala mu Uganda etandika okukola inshallah tuba gye tusuubira yo eri halal bil ijma kiriko scholarly consensus bwe bava mu lukiiko olwo. Kati ekyokuwakanya convention nsiraamu si nsiraamu ekiriza tekkirizibwa ekyo kye bayawukanamu naye ate bonna bakkaanya nti ko okukkirizibwa kwa ta'min oba insurance ne yattakaafulo y'Obusiraamu kwaki kwa Busiraamu era kutuufu. Bamanyi bwe bali tujja kuboogera mu kaseera nga batuuse nga tulaba enjawukana nga twogera ku kulamula kwa insurance kati okutuufu obujulizi bw'abano n'obujulizi bw'abali na bano bagamba batya tujja kumalawo ku buddaawo inshallah tugezeeko okuba tuteekawo obuolyawo enjawulo wakati wa awulidde ne wakati wawaddeyo obudde n'asoma. Saba Allah tabaraka wa ta'ala nga tumaliriza atuwemu obulungi. Mulundi ogunaddako tujja kutandikira ku biki ebikola insurance bitambula bitya era tulabe ne ku nnamula ya insurance mu details eya conventional n'ey'Obusiraamu n'enjawukana z'abamanyi
then tugende maaso mpaka gye tunaakoma olwo tujja kuddayo ate mu al-buyu' al-muharrama ku mulamwa gwaffe nga tugenda kulaba ku riba. Riba tujja kumulaba kuba yaddako after gharar nga tumaze okusoma uncertainty. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.